Omusirikale yagenze natta ku buko nakubayo abantu nga tuli ku Facebook waliwo ono Justin Nakanwaji agambye nti n'abakazi nabo bazibu lwaki yakkiriza omusajja okumuweerera ng'akimanyi kitagenda mufumbirwa mulekerawo okwononera abasajja ssente bwe tugenda wano ne tukira ku Bukirwa Christine agambye President yagaana okuprovokinga men in uniform. Patrick naye agambye nti abakazi ebiseera ebisinga bebeereetera obuzibu wano waliwo agambye nti alinda RIP sente za yena akubagiza oli eyafaawo omugenzi. Fred Ntanda agambye imagine Kasule to be omunye ekyo sigenda kakati ekiri nenga mini wali ku machagali okusaazi badizira 11 ategezeddwako nti mando omukulu w'ebikonde alumbiddwa eri ewowe ebwayise tetutegerekera bakonkonye tugezaako kufuna musasi waffe yatuuse dda tugenda mufuna Josephine Njali Nkuse nenga bakigambibwa nti waliwo agambye theory emu bategamba akedde kufuluma ne bamukuba amasasi endala negamba bamukonkonye ne bamukuba amasasi abantu bagamba badde avuga ne bamukuba amasasi katugezako okwagala okumanya ekituufu kyekiriwa kibadde ki Lunkuse gyali gina tuya kitali ky'amando mandaba ebyemizannyo ku lw'ebikonde bebwayise mumanyi. Hello Josephine wasuzuutya bulungi soma wasooteeyo nga kitalo nnyo bwayise n'emizannyo mirungi si birungi n'akatono zooni kimuuli awo ndi wano mu nakatogo yeringa wa abantu bakuba ekifaananyi nakatogo yewaawo wangi nakatogo ye zooni kyawo gikubira ekifaananyi ng'ova ebwayise St. Francis zone kakati ki ekibaddewo omu ku bukugu w'ebikonde zebulatin yange amanyiddwa ennyo nga Mando yakubiddwa amasasi ku ssaawa nga 5 okusinziira nga ku batuuze mu bookedde si ku makya naye ku batuuze abaakeddewo okulaba omulambo bagamba yakubiddwa amasasi 6. twabadde gutya bamukubidde mu sitenseni wakaawe bamukubye nga ali kumpi n'ewaka tewali yalabye kyabaddewo wano ku mutuuze endina era womu kwabo obulamu bwe obukyusiddwa nga abamuyigirize okweka kubojeko okubeera nga bwe amanyi gagenzisepa ja Benoni omukubi w'ebikonde Mando Senyange Zebula akubiddwa amasasi ekiro ssaawa nga 5 bamulumbye ewe ne bakonkona mukazi we n'asobola okudduka yavudde waka akadistance kati niwe bamukubidde okuva n'ewaka naye nga bakonkonye zaze tulowuni simukonkona n'atya nnyo mukyala we ne bamuzuukusa ne bamuteeka ku bigala by'emmundu ne bakonkona ebisenge byonna ne babikulawo mwabadde abaana omukazi n'agamba ewaliyo baana n'adduka kati gye yadduse nga wakoma n'awanika emikono kwe kumukuba amasasi 6 n'afiirawo tutagamba abamukubadde babadde biki tayogedde babadde mu ngoye abamu baza amagye abalala babadde muleeya nga bambadde bbulaaka eka naye nga teri yasobodde kubategeera omukyala n'abaana omukyala n'abaana bo weebali ewaka maiti baginonye ssaawa nga 6 og'ekiro poliisi etute maiti embeera eyo weeri era bw'otunuulyako ku bakulembeze abali mu kitundu bo bagamba basaaliddwa nnyo kubanga abadde w'amaanyi nnyo mu kitundu nga n'obukwamu abaana bazokuba ebikonde era wano windinawo kansala kabeko kyabagamba amanya gange nze kansala Sakka Wamala Kalyowa w'ebigere kansala kiikira mukagwa bwaisisiri nze nga nze kansala Sakka nyoleddwa nnyo kufiirwa muganda wange Sikanzi Kisenyange afudde kutemuyitako Bando wano nga agezezaako okutuusa obulamu bw'abaana abalenzi wano mu bwayise ne kaweefa okutwaliza wamu ng'agezeza kubatwininga nga kale ntiza bulususe abaana abamu bali bweru bali Amerika bali liddawa ng'agezezaako okutendekeza bw'amateeka naye yafunye nti 6 nona kansala muganda wo
amazima genyini nafikiddebo kukawo nga muganda wange bamutya amasasi kansala naye kansala kanze nnyo okulaba nga drone zabadde bbiri nga njeno batikiriko number plate nga bonna beesabise ebya black ababalabyeko nga bayitirivu bonna yagezesaako okutasobola mu bunyaguze geeti omusajja abadde alina nyawo najinaga ekankana oyamulabye namukuba amasasi nasigala nga dduka weyagenze saidi munda wali mukakuubo nga tekakoma weyagenze okudda emabegeezo ne bamumaliriza amasasi naye nga bamukomegeza oli wa muvumenti ddala oli wa muvumenti asimanage ndi wa muvumenti temumanyi temunzita ne bamukomezi bamutta ne batamula ne bagenda tibadde kintu ekimutibakise nesimu bagimulekedde mu kiwato abadde alina akasawo naye kifo nga zikasawo ekituza bubi nnyo kubanga ekibadde tulowooza nti bajja kukuuma eggwanga ate be bagyonoonye kibi nnyo kubanga abantu bonna bali mu kutya nga obuuka bwangu abwayise zenga zikasawo ekitundu zinyoleddwa nnyo n'abantu bonna abaana bavubuka bonna banyoleddwa nnyo era tuli mu mbeera nzibu nnyo naye mutusabire embeera bwetyo bweyimiridde tusaasira kufa embeera bwetyo bweri ogenze ku poliisi poliisi esawa zengenda ekawempe yes kale tujja kuddira abagasinga bwe tujja gafuna mu mawulire gaffe ag'ettuntu n'agataliiko nfuufu kitalo ekyamando abebwayise kitalo nnyo tetunaba kumanya kibaddewo kubanga akati oba babadde batemu oba babadde baki naye tekinaba kumanyika kubanga abadde muleeya motoka tekuli number plate abadde alina bagula nabo poliisi byowulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo byo yagiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye twali tulina okukutegeeza kubanga mbadde kubuuza ku mugenzi ono bambi abadde yawummula ebikonde kuba mbadde siramulaba nnyo abadde coach naye ng'atera okuzannyayo ebyomumwe alina byeyazannya ne Faida abyogedde bana something alina byeyazannya naye n'ataka omwaka guli kaka ne wabaawo gundi naye ng'abadde coach w'ebikonde ng'era mu kibiina alivera era ndabako wano abaana bagezaako okubeera nga ne Vijay Junior waffe amukungu bagedde kozi naye weyosagizeeyo bwayise kitalo nnyo naye nga nyonge kutegeeza nti for security reasons naye wennyini manya obudde bw'otambula manya bw'okolagana nabo manya embeera gy'obeeramu bwe kiba kyetaagisa ebintu by'otaliimu tobinyumya nnyo ne by'olimu byennyini bigendere ng'obinyumya kuba tomanyi gw'onyiiza na gw'otanyiiza sigamba nti gw'onyumizaamu kijja kukuyamba okubeera omulamu ate ne covid mumanyi naye ayinza okukulumbayo n'akola ki embeera tusobola ogitambuza butyo naye nga kibi nnyo bannaffe abakola ebyo ebikolwa tubavumirira bemukola abakola ebikolwa ebifaananako bwe bityo abatemu n'ababbi mwenna si kituufu programu ya Kyankya olina message endala ku mujaasi mpitirivu ddala abasinga bagumusalira bagamba alisa munekitala alifa kitala abalala bagamba omusajja talina musango abawala b'ennaku zino bwe batyo we bali banaye message mpitirivu wano Siraaje oyo gwe tusomako message yoli omujaasi yagenze n'atirimbula abantu mukaaga waliwo wano agambye bamuyita Ahmed agambye omuwala yasaana ekibonerezo at least omusajja bamuleke naye amubuzeeko nga muganzi we bw'abadde kuba abadde amukolako obwenzi abawala b'ennaku zino muyitirizza okutumenya emitima naye tutta kuba nja kukusabira essaala omusumba w'e Masaka ewamwe gye yasabye gwatta munne bw'otyo bakuziike ng'amagulu ge gali waliwo wano Farashida agambye lwaki tebamusalira ndowooza ategeeza bamusalire gwakufa katumulemu katono jinji message naye gyongera okusindika endowoozayo bano badde ne crime watch ate twongere okutegeera ebiriwo totya tobeera ku bunkenke nyonge kutegeeza ba Netherlands Multiparty Democracy bagamba olina okubeera omulamu nokyolaba munno nti mulamu ate toleeta kikyokooza ate naawe totukola kikyokoza kijja kubeera tubeere nga tuli balamu katumulemu tudde